Tuli wano Ethiopia, Addis Ababa. Tuwangula 2024 Best East African Superstar. Best East African Superstar. Behavior. Yes, award ey'omukulu Edrisa Musuza aka Ed Kenzo nga ye Uganda National Musicians Federation President oba ye President w'abayimbi wanene mu ggwanga Uganda ate nga ye Senior Presidential Advisor on Creatives. Award yagifunye lunaku lwa yesterday wali mu ggwanga lya Ethiopia as the best East African Superstar. Yes, yabadde eri ku 8th edition ya ODA annual award bwatyo omukulu n'abanga abuukawo nayo wabula Ed Kenzo munnange mukama ayina engeri gy'amutemeddemu amakubo from a humble background paka wano wali ku bitiibwa by'ayina kati Senior Presidential Advisor, President w'abayimbi, yebba wa Minister, yawangula buli kimu omusajja watukaana kambaata. Byonna nga bigenda mu maaso Ed Kenzo nga yeeyongera okuwangula ate abalabe bo beeyongera. Abalabe ba Ed Kenzo beeyongera era essaawa eno wenjogera omwana mulenzi amanyiddwa nga Ojambo Andrew naye ng'abasinga obungi tumumanyi nga Daddy Andre ye munnange yeeyogedde okuba ng'amwogerera amafuukule buli lukya amwogerera ebigambo ebikankana buli lukya aba awanda muliro era ne kakati yavuddeyo n'ategeeza mbu singa si ye mbu Ed Kenzo n'ekyo kifo yandibadde takirina. Jjukira Daddy Andre ono yaliko spokesperson w'ekibiina kya wa federation yaliko spokesperson wa federation eno yennyini eno nga yakatandika naye kyonna kyaliwo abamu bagamba nti nsonga ya byansimbi ebigambo ebyo bino naye nga si biwoomu. Gwe n'okuwa position gy'oliko nze yagenda bali baabakyawa mwenda singa saayogera na ssale ne mugamba amazima nga mulaze unity nti no bayimbi bo bakolawo oti ne booti yandibadde tabaddira. So mulekerawo naffe tumanyira mutwe ku kitiibwa tubakubire engoma tubakubire tutuule mutugobe era tudde era tubakomezeewo omusajja yali abakyaye. So give us respect as well. Okitegeera if you are helping the industry, help it out for the love of the industry, not for the love of yourself. Novaayo buli kimu ky'ofuna yanange yo manya kati level kwoli oba otandise okwogera n'abantu abakulu n'omukazi gwe wafuna sawa zino like bwakitiibwa. So kendeeza kati okwogera oba ofunye obwa advisor it is nice okitegeera. So nze abantu bagamba muno mbumulirako bino nku advise bro stop behaving as a person who is these daily musicians okitegeera. Actually federation vaako kuba president okitegeera nkulaba oyagala nnyo obukulembeze nze onganze omukulembeze w'abayimbi oli advisor eri ate n'okulembera abayimbi okulembera ani naawe okitegeera okulembera federation naye ate ne time yeweddeko mulonde omuntu omulala agenda obbabeerako gwodde eno ku bintu ebirala. You have a big structure more than even the federation, the position of federation, because ntino gweoyagala bakugambe nti okulira abayimbi tobakulira mu kuyimba okitegeera byalozaamu n'abakulira mu kuyimba okitegeera oba okulira bali aba federation abakkiriza lekerawo twesibako. Mulaba agamba nze kati nga nze akulira abayimbi tukulira association zonna zijja fete tulina association gy'okulira kitegeera kulira association zo ze wakutondawo ezaali fake mulekerawo okulimba abantu nammwe mbu association tezinadde association ze wa creating which association really chose your federation to happen. There is no an association that was old. Ekitegeera ya creating abu creating nakwata abana n'abacyankalanya n'abaseparating awo association ezaaliwo muno mu umma ezaali za affiliating ne umma n'abukwata n'abasuubiza omwana twagala nnyo ssente n'abasuubiza obalooza mbuno ssente mugende muyimbe mu abayimbi muyimba lwaki mwagala ssente za bwereere muyimbe omuntu sekino masolo gena neewola ssente mu looni n'akwata mu banka n'azijjayo n'azikwa naye muli awo babalimba Kenzo abafera yalyoke kati yafuna position mwenna muli ba advisor muli awo mubonaabona muli baavu
ebyaddala baavu abayimbi baavu musigale nga mukola ennyimba bro naffe tukyaliwo tukyakolera abantu ennyimba okitegera ojja kugenda olowooza empuno nze akukyogenda kaana nange naye nze ndi producer nze akukolera ennyimba nze abawandiikira ennyimba nze abawa advise bro ndi wampisa nnyo ate ndi corporate ndi diplomat I have wisdom I have knowledge I have information bro neyagala nnyo oyo ye musajja waffe Ojambo Andrew nenga abasinga obungi gwe tumanyi nga Dada Andre ebigambo ebimufubutukamu si birungi yadde n'akamu mwobanga mwa advise nze nandigambye nti yandibadde amukubira essimu oba n'amuyita ne batuula gye batuula waba yina kye yamusobya n'amugamba kubanga engeri gy'amukubamu eraga nti waliwo ekitaatambula bulungi oba oli ekyamunyiiza ate oba oluusi ekifo kyeyaliko ng'oba bamugobako kigobe nze naawe naye nga tuvuddeko omunnange mwana muwala Carol Nantongo yakubye abantu omuziki abantu bazze mu bungi era munnange omukyalo ono bamuwagidde ng'akuba kayimba ku kayimba ate nno bonna be yakola nabo si bonna naye ab'amaanyi be tumanyi be yakolaboratingako nabo oba be yakola collabos nabo babaddewo okutandikira ddala ku musajja wange Dr. Hildaman yabaddewo nnyo era ne bayimba oluyimba lwabwe. Twabadde twakamala olwa mwana gw'entuuka olwo nno bakola kolabo ne Dr. Hildaman nezireeta leka tukigale oyo ye mukulu Eddie yawe Congo bange mukalo tokole byekite yela bajyangu nyamuze mama mukwaseko wotabate bane kwanze birowoozo odusoti n'obulamu bwe bwejaba teyotuge paralinda wate chano nyenye twabadde twakamala olwo ate era ne batuuka ne babituusi soja naye kolabo gye bakola wamu kwegamba ebintu byatambudde bulungi era shwe yabadde nungi nnyo era nenyuma baba nokankuweka akayimba kaabwe ne bituusi abakulu b'obusimu mwenna nti munnange
ye yakola ki? Abayimbi bonna abasinga obungi babaddewo ba Papa Misa Kisemakula, abantu bangi abajumbidde shu y'omwana muwala ono Carol Nantongo bambi ne bamuwagira era ekintu ne kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Munnange kanviike ewa Carol Nantongo, ebintu bingi nnyo ebyatambudde wanino mu ggwanga Uganda, naddala olunaku olw'eggulo ekintu ekyabuutikidde amawulire wonna front ne zibeera ku front page, media houses zonna gabadde mawulire ga Honorable Mathias Mpuuga ng'atongoza ekibiina kye ekipya. Munnange officially yavudde mu kibiina kya NUP era essaawa eno wenjogerera munnange yabadde nno tatongoza naye yabadde alangirira kiki ekiddako, era twagendera okuba nga tuli awo wepo Democratic Alliance Party oba Alliance Democratic Party kyonna kyekiri naye nga kyekyabaddewo. Munnange Fred Kajubirumbuye akyogeddeko atya bebeno omuteeketeeke omukunkuke omufuuyire omunyampire politikale n'obanga omuntu ng'obakuwadde oyogere nga nanyimukulu ne wajja omuntu n'ogamba nti nga mukyamuse nnyo ndooze muntu omukulu kansoke nnyimirize mumale omusanyukira gye speech neekomaawo ku levo y'omwanya ono gye yeeyita ne banne bwe mutuuka okuba nga Allion Skinny ye mugenyi omukulu kitegeeza emmandwa bwanika ekyakola bw'amaze okuyimiriza okwogera okwo ne batuula wansi ne bakola endagaano. Njala sooka kubuuza omwami ono yagamba nti ensonga z'ebyobufuzi teziyingiramu tebirimu by'abayimbi. These are political matters. We don't engage with the artists or musicians. Yeah, these are national matters. So some politicians here, they behave like kids. They think that this is music. This is not music. It's not all about politics. So Mr. Demapuga Mpuuga, so how dare you on the official occasion like this one, you turned against yourself and you invited an artist and you went into a memorandum of understanding on what grounds, on which issues. Allion Skinny is not a politician, he's a musician. Allion Skinny si muna byabufuzi muyembe. Mbo bagasse omubbi w'akasimu ka iPhone mbu ne beekwata ne mubbi wa $5,000,000 kati mbu $5,000,000 plus iPhone 16 mbu equals what? Si bigambo byange. Ate munange nga tuvuddeko eyo Team Haji bano bali mu kucacyanca era bagambye nti munnange Haji okuweebwa bbeero tekwabadde nti kumusaasira yabadde agikuwanira kubanga ebintu mbu bipange era byali bigattegate nga mu butuufu Haji yali asaanira bbeero. Omusajja ono kaweebwe bbeero ngimuwadde. Bawadde Haji Ali bbeero ng'ali ku mmeriti asaanidde taliiko kusaasira kwa Zuula kuba Zuula okusaasira takulina. Taliiko kusaasira kwa maama we, taliiko kusaasira kwa state. Wabula era omulamuzi oyo bannange njagala bategeeza nti musajja mwenkanya. Omulamuzi yajja mu kkooti omulundi gwe ogusooka n'awulira ebintu by'abano ne bamuweereza bo bennyini ne bakkaanya tukole written submissions oba oral submission. Muwulira bulungi awo. Written submission kitegeeza mukkaanya mukole okusaba kwammwe mu buwandiike oweeko state oweeko n'omulamuzi. Then state addemu either nga kkiriza oba nga agaana okusaba kwammwe omuntu ono okuweebwa bbeero oba okweyimirirwa. Kati bye muzzeemu era mubiwaako omulamuzi era n'owa ne defense lawyers. Bw'omala obbawa abantu bano, this is what happens. Ne musetinga date omulamuzi ono asomemu mwembi bye mwogedde, that is state and Haji's lawyers, najjaawe ensala ye.
nekino kyegambye written submission era mukkanya nti fembi tukkiriziganyiza to which state agreed bwe bamala obbikkanyaako tukomawo ku Monday ate state agamba bano njagala ba cross examininga ate ng'eri nga 18 yagamba tuwandiike omulamuzi kwe kumugamba luli wagamba kirala ate nokkiriza nossaako n'omukono neowandiika n'okuwandiika mu byo wawandiika temwali mu cross examination lwaki ogireeta ku Monday ko omulamuzi nti no ono state yabadde azze ng'oli munnadduse yabadde atumiddwa mulamuzi n'amugamba buno budde bwa mulamuzi nja kusaba otuuleko otuuza akatofaaliko wansi n'atuula kati omulamuzi n'atuddiramu biri byegambye ebya written submissions bazze bawandiika bye beddamu paka byakomereza ku Monday n'ebyaddibwamu byonna omulamuzi n'atugamba therefore I grant you Ali Mwezera bail and biki awo wonna I grant you lwakyogedde anti endulu yakubye kooti gendawo ku kooti ewayingira mu kooti bali mu kusendawo seminti aliwo bakolawo bupya abantu batambulidde nnyo ku lubalaza olwo abantu beewubye mu kooti mwe tubadde tugenda Haji Ali ne bamuwa bail bamala muwa bail omukulu Sami Damaita family ninga munyaga matuufu ye Okanya Samuel avudde nakunga Bannayuganda nti bannange mwejumbira okulonda akalulu ka 2026 naye mujumbire nti mubeeyo mulonde bulungi nti munnange ate temudde eno kaabira eno notalonda tugende tulonde akalulu tukakuume mu spaaka zonna gavumenti eno zeetadde mu ggwanga lino omuli okwavuwaza abantu kanga abantu n'okubawamba kujja vaako spaaka egi Museveni egenda okutwala nga toweesiikidde kanyeewo egi era ngenda kulonda nkuuma akalulu kange nkuuma omukulembeze wange gwe nninamu essuubi mbunyise enjiri ya struggle n'okusomesa Bannayuganda mpaka ku ssaawa esembayo mpaka nga Bannayuganda tufunye eddembe lyaffe siina gyendaga nava ebweru n'enkomawo e Uganda ekyankomyawo nga wenjogera bino mulowooza nadduka nze saamusinza adduka ebizibu byange nze siri musajja adduka bizibu byange nedda halaba vidiyo eno gyala kutegeeza sinze kika ky'omusajja adduka ebizibu byange enkula yange nze nakula sinze mwana atuma paani nti taata tuleetereyo paani maama obudda tuleetereyo paani nze tebaaliwo ku myaka 5 nali nenoonyeza paani ne mwegulira oba bampadde lulimbi nakula manye eddembe balirwanirira siridduka era nammwe abandaba bannastruggle bannanga abamu ababadde baagala mbeere mu makomera nfiireyo ng'ate mulaga nti tuli ku nkyukakyuka yemu nammwe sibalinaako buzibu era sawa yonna nja kuddayo kubeera ebyantwaziza tebinnaggwa nze ndi mu Uganda eno struggle kiringa kiyungu waliwo abagenda ofumbiramu amakulooni ng'enjala ebaluma balye naye ffe mu struggle tufumba bijanjalo byetaaga bugumiikiriza byetaaga kusalawo njala nekunyola naye nga naawe okakasa era naffe abafumba ebijanjalo yadde nga tubifumbira mu kusoomoozebwa mu butaba na nku mu butaba na manda mu butaba na ssente mu kutiisibwatiisibwa n'agamundu gammwe tuli bagumu nti leero lubi olw'enkya lulungi olupanka lw'amazima oba olwa justice lugenda kutambula mpola naye era lugenda tuuka gye lulaga tugenda kukyanga tufunye eddembe lyaffe kuba tukkiriza ne Bagaddafi abaali balina obuyinza bonna baabubalesa tugenda kusigala nga tulwana n'abo abeetegefu okulwana
tukimanyi nti mu struggle muno mulimu abalwanyisa Sam nve ku internet naye ate nze nwana Museveni ampedde embere yange era sijja baanukula abakoze zi video ezinzivoola ezimbika ezinkanga. Yes, tuli ku MCK TV nkugamba kimu nti bw'obanga tonna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga amawulire go mangi nnyo nnyini ddala gotasanidde kusuba yadde akatikitiki kamuwe kati sigala naffe tuvaawo.